Webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira mu mawulire ge tuyinawo. Waliwo embeera ey'obunkenke egudde ku kibiina ekya National Unity Platform ku kitebe ekisangibwa Makerere Kavule era amasasi ne tiyaggaasi binyoose wabula tewaliwo muntu n'omu attiddwa wabula ng'embeera eno ereeteddwa omukulu amanyiddwa nga Alien Skin nga bw'omulaba awo mu kifaananyi kye ku ppiki ye era ng'ayambibwako abasajja b'ebyokwerinda nga kubaddeko ab'amagye ababadde mu byambalo ebya UPDF eby'amagye g'eggwanga kubaddeko abapoliisi n'ebitongole ebirala byonna babadde bali mabega wa Alien Skin ebikolobero byonna byagenze maaso n'okuba ng'akola nga bano be bamugaadinga ekigendererwa tekinnaba kubanga kitegeerekeka kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi bwe mbaseerabidde zaali nga 21 omwezi gwa Desemba omwaka 2024 omukulu ono yalumba ekitebe kya National Unity Platform n'akikolako ebikolobero era kamera eza CCTV ez'ekibiina kino ne ziba nga zaamukwata bibadde bikyali bwe bityo ne tufuna amawulire nga Edi Mutwe Akireo Kivombi we twogerera ng'ebyabwe nabyo si birungi abakulu ab'ebyokwerinda bayisizza ekiragiro eky'okubajjayo oba ekyokubalumba mu kkomera gye bali eruzira babeere nga baba interrogatinga bino byonna ogenda kubeera ng'obimanya wabula njagala nsooke nkuzizeyo emabega ekyaliwo nga 21 mwezi ogwa Desemba omwaka 2024 oguwedde Alien Skin nga alumba ekitebe kya NUP ab'amagye olunaku olwaleero bazzeemu ne baba nga bamuwa guard bazzeemu ne baba nga bamuwa obukuumi bw'atyo n'addamu okubeera ng'alumba ekitebe ekya National Unity Platform nga bwe yakikola luli wabula ku mulundi guno embeera badde ya bunkenke nnyo era n'ekigendererwa tekitegeerekese kansooke nkulage ennumba y'emu lwakuba nti buli bwali bwa kiro olwaleero bubadde bwa misana kino kye kyaliwo nga 21 Desemba 2024 ate ndyoke nkulage ekibaddewo olwaleero Sekali temu mukubwa shanga lwaki sifu ebifaananyi kati kuba byonna bagenzi okuba anti tekuli asobola ati bino ebyana bannagamba naawe kakati omukulu waayo akatambyako koolabye kakwatibwa CCTV cameras eziri ku kitebe kya National Unity Platform era nga yalina akabinja ke tewaliwo action yonna yateekingibwa babyakwerinda newankubadde ng'ekibiina ekya National Unity Platform kyawandiikira buli kitongole okugezaako okubategeeza nti eno provocation egenda maaso n'okuba ng'ekolebwa ku kitebe ekya National Unity Platform eyinza okuvaako obuzibu oba oliawo obulabika oba obutalabika n'olunaku olwaleero kinajjukirwa ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 omusajja y'omu Alien Skin azzeemu okubeera ng'akozesebwa azzeemu okubeera ng'akuŋŋaanya akabinja ke bwe batyo ne balumba ekitebe ekya National Unity Platform misana ttuku ne bakikolako ebikolobero bino byonna bibadde bigenda maaso nga Ronald Nsubuga bali mwezo agenda okuddako nga Road Mayor mu kibuga Kampala agenda maaso n'okubeera ng'anominatingibwa era ensasagge ebadde y'amaanyi nnyo nga kirowoozebwa nti bino byandibanga bye bivuddeko embeera ekigendererwa n'ebintu bino gye bivudde tekimanyiddwa wabula ab'amagye ababadde mu kyambalo ekya Uganda People's Defence Forces balabiddwako nga bali emabega ewo omukulu ono ng'agenda maaso n'okuba ng'akola bino kakati wuliriza bino bigenze okubaawo
nga waliwo omukulu eyakewera nga bwogenda omuwulira mu katambi wabula nga sinnamukuwa kansooke nkuwa akatambi kano ke kamu kuba bye biraga ebibaddewo abawagizi b'ekibiina kya NUP bammemba mu kibiina kya NUP bakubiddwa bubi nnyo akatambi akamu sisobola kukateeka wano kubanga kalabika bubi nnyo keesittaza kayinza okuleetera obuzibu mu kutu gwaffe wabula kankulageko kano akabadde kakwatiddwa mu mbeera ey'okwekweka at least ko kayinza obutaleeta buzibu. Kati embeera gy'olaba ebadde ku kitebe ekya National Unity Platform ekitebe ekiri registered mu mateeka era nga kirina conductinga activities zaakyo omuntu civilian avudde eri najja n'akirumba n'akikolako effujjo kyokka ab'ebyokwerinda balabiddwako ng'ate ababadde ku kitebe ate be bayigganya era akakatambi koolaba kakulaga bamu nga babadde bakubwa emigga emizibu bakuba zibbatyuni ebimu nga gibadde na mitayimbwa nga babakuba obukongovule n'ebitundu ebirala byonna mu ngeri ey'okugezaako okubakutula okubasannyalaza n'ekintu ekirala ekigendererwa tekitegeerekese lwaki abasajja bano bakoze ekikolobero kino wabula njagala nsooke nkuzeeko emabega nkujjukize waliwo omukulu omu eyavuddeyo n'ayogera ebigambo olunaku lwajjo nakuwadde akatambi omukulu omu awera n'agamba nti aba NUP nina ennyondo ntambula n'ennyondo mu mmotoka yange bwe naaba sinnabamalawo sijja kuweera twabadde tukyaliko oyo nga naakamala omukuwa wulira ate omukulu omulala ye bye yayogedde ebigambo bino simanyi bangi balowoozezza batandise okuba nga babiriikinga ku bino ebibaddewo sigambye nti ye yasindise wabula abasinga obungi kubagoberedde olunaku lwaddala olwaliro ebitambudde babadde balinkinga ebigambo bino ku kikolwa ekibadde ku kitebe ekya National Unity Platform. Hamu bw'alaba Hamisi Kigundu bw'alaba Lukwago ayagala kulaba mulambo oguli mu inchi nnya hamu sirina gyendaga mazima toyinza kubba bintu byaffe tusirike abali wano mubeere b'amazima n'abatali wano n'abo abansojja ku Luwonzi ani akutte fulaga y'opposition mu kibuga Kampala wano Lukwago ne bw'okuba enteega ku magulu ne bw'onsojja ku Luwonzi ne bw'onkonjera ne bw'okuba n'okola ki fulaga nsigala ne bakuyuliza amakooti ne bakuweebuula naye n'ogamba kama mbaya fulaga sigika nebana babikaze niyo nayaze wano kuba road mayor aje abadde asuubira nti ngenda kusimbula omuzinga gwe nasimba mu Kampala osaaga. Kakati oluvannyuma lw'ebigambo ebyo ebyayogeddwa omukulu yabyogedde gye buvuddeko essaawa si nnyingi nnyo eziyise oluvannyuma lwabyo ekikolwa kino we kirabikiddewo kankakwongere then nzije nkuwe ekituuse ku Edi Mutwe ekituuse ku Akireo Kivumbi kyogenda okuba nga togenda kukyagala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'akyogerako kyokka bino byonna nga bibadde bigenda mu maaso waliwo olutalo olulala abasajja b'ebyokwerinda lwe bakoze ku kibiina ekya National Unity Platform sooka olabe ebibaddewo nzije mbere nga nkutwala oluvannyuma lw'ebigambo bya Lukwago n'omukulu omwe yategeeza nti atambula n'ennyondo ebikolwa ebizzeeko bye bifaanana bwe biti era olowooza bitegeeza ki era genda mu comment section ombuulire olowooza kigendererwa ki ekyokulaba nga abasajja bano baprovokinga mu provoking eno era olowooza kigendererwa ki okulaba nga bakola ebikolobero nga bino. Ebyo byonna bibadde bigenda mu maaso in the presence of the Uganda People's Defence Forces abasajja b'amagye abandi badde ab'ebyokwerinda era abandi badde bakkakkanya embeera eno babaddewo bulungi nnyo kyokka bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga waliwo ate ekibaddewo abasinga obungi ekintu kino temukirabye. Inginiya
bali mwezi Ronald Nsubuga Lord Mayor addako mu kibuga Kampala abadde agenda okwewandiisa mu bitundu eby'Nakawa Division entinda ku kitebe ekya Electoral Commission wabaddewo embeera y'obunkenke wuliriza bali mwezo abadde agenda wano mpuliriza bulungi kuba ngenda kukulagana akatambi bali mwezo abadde agenda entinda okwewandiisa simanyi oba kibadde kigendererwa kya kumulemesa twakulaze emisana nga polisi yasoose kumubulookinga kakati wuliriza wabaddewo skafo ebweru ew'ekitebe ekya Electoral Commission entinda mu Nakawa Division eno side za Honorable Alex West omufumiro gyagenda okutwala wabaddewo emmotoka ya taxi ng'erimu abawagizi ba bali mwezo abawagizi b'ekibiina kya NUP nga bagenda maaso n'okubanga basusuuta omuntu waabwe bagenda maaso n'okubanga bamuwerekera gyagenda okubanga yeewandiisa ng'era bwe tubadde tukiraba ng'era bwe kibadde nga kitambula wabula abasajja b'ebyokwerinda abawanvu n'abampi baayunguddwa mu ngeri etaategerekese ekigendererwa nga kyakulemesa takisi eyo eyabadde ejjudde abawagizi ba bali mwezo kyokka nga kandidate agenda kwewandiisa mu mateeka mu butongole abasajja bataddewo embeera era wano waliwo embeera eyabadde ey'obunkenke nnyo amasasi gaabuzeko katono okubeera nga gavuga era bali mwezo kino yakyogeddeko n'aba ng'akivumirira wabula nga sinakuwa bigambo ebyo kansooke nkuwa ekibaddewo obunkenke bwennyini ng'abasajja bagezaako okubanga balemesa emmotoka erimu abawagizi ba NUP okubaba nga bawerekera bali mwezo ebibaddewo njagala okubanga obyerabira bulungi nnyo wabula nga sinaba kubanga nkutwala eyo kkiriza mbeere nga nkujjukiza Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikutawaana byewandyagadde okubeera nga okwasaganya ennamba yeeyo akugamba nti kuba ku 0753 45 0753 856464 akugamba nti osobola n'okumusanga ku WhatsApp osobola omukubira direct ate osobola n'okugendayo physically asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja kakati wulira ekibaddewo nga poliisi eyimiriza obegezaako okubulookinga abawagizi ba NUP okulaba nga bawerekera omuntu waabwe ebiddiridde bye bino byenjagala olabe Can you stop there? No. Can you stop here? Stop the vehicle here. I will remove you alone. This is a taxi which you don't want. You remove this food. Remove this food and take up. Put up the English. And make sure that this vehicle. You remove it. You remove this food and take it to the lane. I don't give a take him to the vehicle. What's the vehicle? You're not going anywhere. You can't leave from there. Munangati mazima ni mufunga mwe ati munangati Uganda chochi Uganda bambe ile mundu sina mundu sigarawo baganda bange chisi baganda bange atufuka kizara kusitariwa sina musango nakola kikumi kyange nankati mupisa bampisa nfuna kalimu nkwala bana bagenda atekatira namupisa bubi sebakugwala tukumira ebikoleeko Kandi musajja buyimbi
Embeera bwetyo bwebadde abo nno babadde babyakwerinda embeera tetegeerekese gensobodde okufunirako nti babadde bagezaako kubulookinga emmotoka eyo okulaba ng'ewerekera omukulu amanyiddwa nga Ronald Nsobuga bali mwezo candidate abadde agenda okubeera nga nominatingibwa ku nsonga etategeerekese lwaki babadde bababulookinga. Embeera bwetyo bwetambudde ne bajjayo n'ag'omu buto okulaba nga babalemesa okubeera nga batuuka wabadde agenda okuba nga candidate waabwe abeera. Kakati ate tubadde tukyali ku olwo njagala okutegeeza nti we twogerera ensonga za Eddie Mutwe ne Akirewo Kivumbi wenjogerera nga bongedde okuzzaamu amaanyi naddala abantu abakyalwanira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza, Eddie Mutwe ne Akirewo Kivumbi bawambibwa gye buvuddeko era nga bozze ng'owulira bwe tubadde nga tukuwa amawulire nkakasa ebyo byonna obimanyi olwo olugero ne bwe tutaluddamu. Olunaku olwaleero ku makya abasajja ab'ebyokwerinda naddala gavumenti ya General Kaguta Museveni baayisizza ekibaluwa kye bakuntumye ate nga kyabuwaze nti abantu abasajja baabwe bakkirizibwe kwegamba baayisizza court order ekiragiro ekyokuntikka ekya kooti nti bakkirizibwe babeere nga bagenda maaso n'okuyintarogetinga okubuuza akana n'akataano ku biki bye bamanyi oba biki ebigenda mu maaso ku nsonga z'enkyukakyuka. Wuliriza bulungi nnyo wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwe n'ategeeza nti regime bamaze okuobutaininga court order mu buwaze okuyintarogetinga Eddie Mutwe ne Akirewo Kivumbi okuveeruzira gye bali era ng'eno baliyo ku rimandi oluvannyuma lwa kooti okugaana okubawa okweyimirirwa. Wuliriza nga kigambibwa nti bano be bamu abaawambibwa era ababawamba ne babadetaininga ne babatokyalinga okumalira ddala ennaku ezawerera ddala era nga babintarogetinga bababuuza akana n'akataano ku biki bye bamanyi ku nteekateeka eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati bano oluvannyuma lw'okubeera nti ebbanga lyonna babadde babayintarogetinga nga bagaanye okubeerako kye boogera kati kigambibwa kyoluvannyuma lw'okubasiba jjukira babajja Masaka ne babaleeta mu kooti y'e Kawempe ne babaggulako emisango era emirala kwegamba balina emisango mu kooti y'e Kawempe balina n'emisango mu kooti e Masaka wabula kigambibwa nti babadde nga babayintarogetinga era nga tebakkiriza kubaako information gye bawaayo era nga bategeeza nti bo oba oli awo tebalina na kye bamanyi. Kaakati we buzibidde nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti abayise ba regimes police goons abasajja ba Uganda Police bagenze ku prison eruzira nga balina ekiwandiiko okuva mu kooti ekimanyiddwa nga court order nga kibakkiriza okugenda bayintarogetinge babuuze akana n'akataano ababiri bano abasibe eddala biki bye bamanyi era biki bye bagenda maaso n'okuba nga bapulaninga naddala mu kaweefube waabwe oba oliawo oba okugenda maaso n'okulaba nga balwanirira eggwanga. Ekiwandiiko kino njagala nkikusomeremukko mu ddakiika zino zensigazaawo entono tubeere nga tukigayagayamu okitegeere. Wuliriza nga kigamba nti the Republic of Uganda in the Chief Magistrates Court of Kawempe criminal case number 16 of 2025 arising out of criminal case number 1363 of 2025 in the matter of the Prisons Act chapter 3 to 5 and in the matter of the prisons regulations. Wano nga bagezaako okukootinga obuwaayiro bwonna obufuga amakomera n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo ne bateekako nti court order in the matter of an application for an order to interview a prisoner. Ensonga ya kiragiro ekikkiriza abakulu mu makomero ba mu prison okukkiriza ba detectives okuyingira babiri nga basobola okwakisesinga omusibe n'okumubuuza akana n'akataano nga basinzidde mu tteeka okusinziira ku byensoma wano under section 122 of the Prisons Act chapter 3 to 5 and registration 56 in bracket 1 of the Prisons Regulations S165 of 2012 amateeka bakootinze ga 2012 nga bagamba batya this application coming up for final disposal this 28th day of August 2025 before her worship Aguma Asiimwe Damali and in the presence of Nabunya Sharon Sara Chief State Attorney and Twongirwe Bruce State Attorney nti ekiwandiiko kino kyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 guno omwezi oguwedde nga tugumalako ng'ekiwandiiko kino kyakolebwa
ewa omulamuzi amanyiddwa nga Aguma, oliriza nnyo amannya owulize n'ebigendererwa. Aguma Asiimwe Damali nti n'omulala eyabaddeyo oba eyabadde mu nsonga bamuyita Nambuya Sharon Sara. Chief State Attorney amanyiddwa nga Twongirwe Bruce ono nga no oli Chief State Attorney then State Attorney. It is hereby ordered that nga bawa ekiragiro permission is granted under section 122 of the Prisons Act nti olukusa luweereddwa ba detectives nga tusinzira mu kawaayiro ak'ekikumi akamateeka agafuga amakomera n'akawaayiro 325 mu mateeka agafuga amakomera. For the Deputy ASP Kataike Sara and the Deputy HCM Kutosi Rajabu to access and interview Sebufu Edward alias Edimutwe and Chivumbi Akireo remanded since 14th August 2025 at Uganda Government Prison Upper. Nti olukusa lubaweereddwa okusobola okukkirizibwa okutuuka ku basibe bano okuli Rogers Edward Sebufu abangi gwe bamanyi nga Edimutwe ne Akireo Chivumbi abaaleetebwa mu prison eno eya Uganda Government Prison Upper ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunana 2025 ekiragiro kizze mbu babakkiriza okuba akisesinga babeere nga babayinterogatinga. The following conditions shall apply to the interview process. Obukwakkulizo buno bujja kuba bukkirizibwa oba bulina okugobererwa. Buwulirize. Each prisoner shall be granted access to legal counsel before the interview if they so wish. Counsel may be present during the interview or if unavailable a qualified prison officer must be present. Nti ba detectives bano balina okujja wabula abasibe bano basobola okubeera ne looya waabwe oba munnamateeka yenna oba omuntu yenna representing ekkomera alina okubaawo nga bababuuza akana n'akataano ku nsonga ze batataddeewo wano. Prisoners' dignity, privacy and other fundamental rights must be upheld throughout. Eddembe ly'abasibe bano eddembe lyabwe dignity ekitiibwa kyabwe, privacy eondoza privacy osolo kitegeera oba privacy yaabwe biri fundamental nnyo era birina okubeera nga biweebwa ekitiibwa. Tebajja kuwalirizibwa kuleetebwa mu public, tebajja kuwalirizibwa kuba interviewinga ku mpaka. Interviews must be scheduled at reasonable times avoiding disruption to prison routines and must be of reasonable length unless circumstances require extension, in which case further court permission must be sought. Nti okuba interviewinga kuno kulina okuweebwa obudde ng'aba prison bebawa ba detectives obudde okusobola okulaba nga bakwatagana ne activities eza prison nti oba oliawo tuleme kutaataganya. Wabula amawulire amalungi genkuwa okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti bano baagumye era ne bagaana okubaako information yonna gye bawaayo sinakindi balabika baaganye n'okuba interviewinga nga bagamba kati ekiba kibe tetujja kukkiriza si byampaka. Kakati ge mawulire genjagadde okubanga nkuwa ekawungeezi k'olunaku olwaleero. Kakati gwatanaba kubanga otwegattako kirira wansi awo laba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyamba okubeera omukuwa abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Tulina mawulire mangi nnyo tugenda kuba nga tugwa kutuusaako kasita osigala wano kanzije mbeere nga mbikutuusaako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa ekifiiriza, omudibo obutaganja obutawe